ekkanisa eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nalinganya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Mikwano gyaffe abali ku TV eno ya Shilo TV ne Bugudde TV, tubeebazizza nnyo olw'okuteekako omukutu guno ogwa Shilo stroke Bugudde TV. Bakolesezzayo nnyo okuva mu masinzizo, abamu mubadde n'ebizibu, abalala mufiiriddwa, naye tusaba nti Katonda omulungi ajja bakomako. Eno ye Makerere Full Gospel Church, okubatuusaako puroguramu eno ebyafaayo ebyekkanisa ya Bugudde nga eyitibwa by'obadde tomanyi mu Bugudde since 1960s. Mu Uganda by'obadde tomanyi mu Bugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Ng'abandulira puroguramu eno emukwano gwammwe mumanye nnyo Sunday Yusuf Mukasa Lubwamu, era nga abakyazizza Shilo TV si balala abamu bemusinga okumanya mukwano gwammwe, taata wammwe, kojjammwe, jjajjammwe, omusumba wammwe Jotham Mutebi, nga tuli wamu era n'omusumba ate nga ye mukyala w'omusumba Mutebi, Musumba Robinsa Mutebi. Tugenda okuyitaayita okusooka mu bulamu bwabwe nga tebannaba kujja eri Kristo oba okwegatta ku mulamwa guno ogw'entandikwa ya Bugudde. Nsaba munzikirize namuse ku musumba Mutebi. Sebo Kama yaffe yeebazibwe nnyo. Haleluya nnyo. Mwebala okutukkiriza okujja okubakwata, okujja okubateeka ku mukutu guno ne puroguramu eno. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Ate ka mbuuze ku musumba Robinsa Mutebi. Mukama mulungi nnyo. Ekiseera kyonna Mukama mulungi. Amiina. Mwebala nnyo okutukyaza. Katutandikirewo nga njagala nyinza okuba nga nyandudde mu ngeri emu oba endala, amannya nga sigatereezezza bulungi, naye kasookere ku musumba Mutebi. Amannya agange nze Jotham Mutebi, naye nga ninako n'erinnya eddala erya Bazili nalyo lyange. Bazili? Amanya ago nagafuna mu ngeri ya mutendera. Bwe nali nga nkyali muto bampa erinnya erirya Mutebi, ate bwe nkulakulamu ne batuuka okumbatiza, kuba nze balwawo okumbatiza kuba ekereziya zaffe oba ekkanisa zaffe zaali nga wali eno ku kibuga, ate nga ffe tuli mu kyalo. Kaakati bwe najja eno ku kibuga okumbatiza ne bampa erinnya ery'obubatize, mukulu wange yalironda Jotham oba Yosamu. Mukulu wange? Mukulu wange bamuyita Eriyazaali, ye mukulu atusingira ddala mu nda ya maama. Eriyazaali ki? Nsuuga. Eriyazaali Nsuuga. Yalonda erinnya eryo. Yes. Kaakati bwe ngenda mu maaso nga ndi mu kereziya yaffe ey'Abasodokisi, kaakati omu ate kubayiga ennyo ebisodokisi n'adda. Wali musodokisi? Nankyama oyo n'akomawo. Theodorus Nankyama bwe mpulira. Kaakati n'aba mukwano gwange nnyo. Kaakati
kwe kumpaayo erinnya ate livuga obulungi mu ddiini eyo. Era erinnya eryo ne mu lyonna limwe liri bulungi. Kaakati kumpeerera Basil. Mukama bulungi. Wabula bwe nava mu Orthodox bali baagala balimizijjeko. Kyala Musumba Robinson. Ate agago. Bonna tojja kubaako bwekogula mwezuula bingi eno muzuula. Mu buto nategeera nga mpitibwa Nakityo ya Kirongo. Kaakati we nakulamu ne ntuuka okubatizibwa mu Church of Uganda ne bampa omulima wange nampa Lovinsa Miriam nteekako nali erya Nakityo panenga mukweka amanya n'erya Miriam liryo anti kuzuula byangu. Kaakati mu mwaka ogw'ensanvu bwe nafumbirwa owekitiibwa Jotham Mutebi nangattako erinnya erya Mutebi. Nakugattako erinnya erya Mutebi era nga bwe kyawandiikibwa bombi we yabatonda n'abawa erinnya limu Adamu. Webali nnyo webali ddala Musumba Mutebi. Tuwulirako katono ku bazadde bo ababiri Mukama be yawa omukisa gw'okutuleetera ku nsi. Abazadde bange abo abaagalwa kakati abeebaka. Taata ng'ayitibwa Erika Mukasa. Era ng'ensibuko ye. Erika Mukasa olwo kiba kitegeezezza nti yeddidde Mamba. Nja Mukasa sirya Mamba. Nange awo sirabawo kugatta Mamba awo. Ye Mamba liringa libataanuwa. Naye ng'ensibuko ye musajja wakukizinga kyaffe Ekkoome. Ate gye bayita ensazi. Mukyagwe. Kaakati maama wange nga bamuyita Malita Namusoke. Malita. Naye olw'okuba nga yali okutegeera n'amannya ag'emisi ng'eddala ye Nabuuso eryo liba lirinnya lye ly'obutiko. Nabuuso ow'obutiko. Kaakati basinkana Bulemeezi eyo si gye banzaalira. Kaakati ogenda okunzaala ng'olwamaze okuyita mu yonna yonna gye bagenda basenga nga titabasenze Kyaggwe ku kyalo ekiyitibwa Mpatta kati mu Gombolola. Ebyali ebyo byonna byongerako mbiwulira mu njiri. Mpatta eyo Kyaggwe mwe banzaalira mu mwaka ogwa 1944. Mwana mwina. Omwina taata yali Musodokisi ate mama nga Mukatoliki. Bakwatagana batya? Ate nga tewaba buzibu. Nga tewaba buzibu. Ate mu ddiini waliwo obuzibu. Yesu. Kati maama waffe Robinson Mutebi. Ate bakadde baffe ebitonotono ebibakwatako. Taata ng'ayitibwa Moses Nadduli. Oliwulirangako era Kasenge mu Busiro. Maama nga ye ku Nadduli kuliko ne Sayoni. Ekinseseza erya Nadduli
Kuba tulina Nadduli omumanyifu nnyo. Noli yali mumanyifu. Tulina Nadduli amanyi Bayibuli ne Kuruhani nga byonna abivunulira omuntu gumu. Ono naye yali mumanyifu mu ngeri ze nategeerako bbiri. Emu ku yo nga yatambuzanga amata nga agabirira n'eddwaliro ly'Emmengo. Nadduli Moses. Tebamuteekako lya Musa. Bagira ne babikyusakyusa. Musa Moses. Mu biseera ebyo balinga teboogera nnyo kyabuzungu kiba ki Moses. Musa. Kaakati omusajja muyonjo nnyo era n'azimba ennyumba eyacooka kati nga bamwogerako Nadduli ow'akayumba akacooka n'obuyonjo Nadduli omuyonjo ow'akayumba akacooka ne bamuteeka ne mu luyimba nga waliwo omudongo omudingidi awo njagalawo nnyo awo dingida awo omudingidi amuyimba Nadduli omuyonjo ow'akayumba akacooka nga tebabuuka nga balabira kakati maama nga ye Manjeeri Naalongo Beatrice Nakku bannange Nakku ayo erinnya litegeera bulungi nnyo ate bwe maama nga mpitibwa Lubwamu ate nsobola ndi obutategeera linnya lya Nakku. Kaakati Musumba Josam Mutebi ebiseera bye eby'essomero ogenze mu ssomero mwaka ki biki byoyizeeyo biki byewayagala mu ssomero basomesa ki bwe mwatumanga amannya manyi amasomero batuma amannya n'ebiringa ebyo tuyiseemu mu bulamu obwo obutontolo. Nze okusoma kwange nasomera mu ssomero eriyitibwa Mugomba Junior Secondary School. Essomero eryo nalyagala nnyo, nalyagala bulungi kubanga mwe nasookera okusoma, naye nze bwe nali sinnagenda kusoma taata wange olwokubanga ye yali musomesa naye nze wenzaalirwa ng'okusomesa amaze takyasomesa bantu nanjigiriza okusoma n'okuwandiika. Naye ate mu biseera ebyo tewaliwo nasale bakindagaatene nga bino ebyaffe ebyennaku. Kakati bwe ngenda mu ssomero nga batandikirako P1 ne babuwa we banteeka kubanga nze manyi okuwandiika manyi n'okusoma. Kati ne babuwaabuwaamu awo naye kye nategeera oluvannyuma nti bateekawo P1B ne banteeka omwo. Era bwe nagenda mu maaso nga nsoma kubanga ekibiina ekya P4 kyali kitulinaanye. Kaakati ng'omusomesa owa P4 ng'alina sabjekiti gy'atwala ne mu kiraasi yaffe. Kaakati bwe yalaba okuwandiika kwange nga agenda n'atwala ekitabo kyange n'asoomoza bali aba P4 tinabye omwana wa P1 bwewandiika obulungi n'okusoma kubanga era nga nze nali mmanyiire ebyo. Kaakati okwo kwe kusoma okwasooka mu Mugomba Junior Secondary School naye ng'ebyo byomusomero primary yokka. Kaakati bwe nava eyo mu kyalo eky'Emugomba eyo nga nsinziira enka okusoma nasinziira ku kyalo ekiyitibwa Bukule. Era oli Mukyaggwe? Era ndi Mukyaggwe nga nva eyo ningenda Emugomba. Kaakati bwe mmalako P4 eyo nenvayo nenzija ku kibuga
Kukibuga walinga ku kibuga Kampala Namuŋŋoona Salima Naloiso olugabbe ye Musumba okimanyi nti anzaala wa lugabbe nga te Naloiso era jjajjuyo yamanyisa nnyo jjajjuyo jjajja Juma Katende olinakulabye era yaŋŋamba olulala nti waliwo abo bakwabya lumbe Katende yeesomye Katende yeesomeka kakati nolowooza tuli baluganda era ntono nnyo ati nno okyaliko nze jjajja azaala taata ye Nabukalu era babeerako mu lubiri ne jjajja Manjini Mukasa Najjuma banna program agita buzuula twagala Najjini Musalinye era maaso Natigo yani amwawe nakulabye Natigo oba Natigo bwajjamu ekyokatuuka naye nga waliwo Yokaana Katende Natigo anga sono wali muganda bakika nga kika kyekibagatta kale Natigo jjajja yamwogerangako nnyo naye ate nga ne Katende amumanyi era olulala omanyi jjajja yali yakulira Bulemeezi eyo kaakati jjajja bwe nali neetaaga okugenda okulaba senge yasigalayo n'akola entegeka ne Katende n'antwalako mu motoka ye naye kyesaasiri yesipiidi nga buli motoka ejja watwali abato nga tekulina kutula mukalabirwako kano kati bwe yatulanga mukalabirwako kano ng'emmotoka ekyama era lumu yafunako ku accident emmotoka n'egwa Volkswagen ndowooza Vauxhall bagiyitanga Vauxhall ezo emmotoka emyaka gy'ataano gy'ana naye nga yaba amanya gyabayita bano abavuumula envuumuulo kakati mulekawo ababbi bayitemu abo bagenda kubba genda mu maaso musuulo nantwala bwatyo nali ngenda Nakikonge naye nga ye waliwo wagenda okunteeka ye yeeyongereyo naye nga kumpi nnyo ba mu kyalo kyekimu ng'obuuzako buuza katonda kakati mu ssomero okozeemu ki mu ssomero nga eno ku kibuga kaakati nenzija Namuŋŋoona ntanza okusomera awo mu ssomero lyaffe ery'abalangira bayita Chwattu Memorial College ngimanyi bulungi nnyo nensomera awo P5 nensoma era okutuukira ddala wenakola Cambridge certificate zirinza ffe ezedda gy'emyaka gy'enkaaga ate twali tukyakola ne junior nga tukyafuna junior certificate nga walingawo junior twafunanga primary certificate mu P6 ate ntufuna junior certificate ng'olutuli mu kyamunaana akati ngaawo mu kyomwenda bwe tutandikira secondary kati kyebayita kiki mu mulembe guno era gyebayita senior gyebagatta senior 1 2 3 4 okay kakati naawo nenkola ebyo biki osinga okwagala okukola ng'emizannyo oba kuyimba talents akapiira kanyumira kuva mu buto wasala ffenna bukabunoddale bukatigenda ekyanjagaza akapiira ndowooza era Mukama yali ne mu bulamu ng'akatadde kaakati ku kyalo waliyo omuvubuka nga bamuyita Musuubuga Musuubuga oli ng'azanya akapiira
kati yakakubanga bwati nga akasamba n'okugulu okumu naye ng'olaba akadda nga akakwatiridde awo ate n'avaawo n'asembisa n'okulala kongwe nenkagala olwono sindaba nagenda mu ssomero kakati mengenda mu ssomero neyongera okufuna omukisa nembeera nga nasooka kukwata goolo kubanga mu mulembe gwaffe abaana bwe twasomanga nabo nga bakulu ate nga nze ndi mumpi butonotono kaakati nga muli okuzannya mu kisaawe kinzibuwalira mateeka mu goolo naye yanzija mu goolo mba ndi mu goolo ndikwata omubuuka omuwanvu ow'amaanyi n'agenda asimula omupiira oba yali penati bano bakwali goolo omupiira negujja kumpa omutwe okugoola egoolo nenjita bagwampunza naye kwakapiira bwetwagenda kugaba kati okuvaawo nenzira mu kisaawe munda awo wali wamutawaana nnyo awo kugirako ekufira awo abamulabanga enamugabo mu youth camp zamakerefu gospel church 1972 yali muyitirivu genda mu maaso era nali mu ttiimu y'essomero nga mwendi ate ne batandikira okuba gyemipiira egy'emyaka kati ttiimu ya myaka 14 nga nkyali nga bitandikira mu ffe nga bitandikira mu mmwe kyatandikira mu ffe kaakati olw'okubanga nali mutono mumpi nga ate era nga sindaloko kakati nga abasomesa bankozesa so nze emyaka gyange gisinzeewo naye nga banteeka mu ttiimu oba ndiwa nga mpezezza emyaka 16 naye nga banteeka mu ttiimu ey'14 naye oluusi nga abessomero eddala bebekengera naye nga nze akapiira nkakubanga nkakubira mu ssomero nkakubira twalina ne clubs abaganda club basoga baki kakati mu ttiimu ezo nga akapiira nkakyanga nnyo amina kakati mpozi ateegera yonna abyogera oluvannyuma kakati katuddeyo eri musumba kyala mutebi Robinsa erinnya eryo limpulikikira bulungi Robinsa lolinoonyezaako amakulu gaali si nnyo naye mwange bamulaavu mulimu ekigambo laavu okay Robinsa yandiba bwe kityo era nze mweyitira laavu omweyitira laavu eyo tujja kutuukayo kaakati obulamu bw'essomero ogenze mu ssomero biki ebyakusanyusangayo biki wakolanga kingeera omusumba bwayogedde mu masomero ge mu bulamu bwo obw'essomero newankubadde kuneera saazaalibwa mu kuzaalibwa okuva ku nsi saazaalibwa kasenge nazaalibwa ewa kkojja Muzinda situwulirangako ekyo okyamiraawo lw'e Masaka Ensangi noyite Katereke nekyo sikiwulira kulunya byafanga mu ssomero era mu bitundu byeyo Mabuye nakyo yitata ogenda ekiringente ye oyinza omutegeera tubeerayo okutuusa omwaka gw'enkaaga nemba nti tuvaayo tusengukayo sitoola empanvu tugenda ye naagenda ebunamaya mama nze nembeera ewa muganda we Nabbingo kati Nabbingo awo wenasomera P5 wenavanga nengenda ekisozi kutoopu ekisozi Toopu P5 ekibiina ekyokutaano n'ekyomukaaga nekisomera ekisozi wansi wa Buddo awo bwenavaayo nengenda negatta ku maama ebunamwaya awo nengenda mu Kitebi junior secondary school olw'embeera y'ebyenfuna saasobola kweyongerayo
ngendako ebuyiko wamanyinaze. Tuwulire ku mizannyo twagala okulaba omuze talents zewalina kubanga akulaba kalisa oyimba bulungi. Talents zange ezimu zakotekewa ng'okubaka naye ng'okudduka naddukanga. Yes. Naye okubaka kuno nasoma n'abawala nga bakulu nnyo nze nga ndi mutono mumpi kakati nga tebanzikiriza kuzannya naye nga banneesiga ate mu kusala omupiira. Rifari era muyitibwa barifari abakyala ekyo kinoonyerezeeko naye nga buli lwajja atibo badifiri kale nazo lwayita okusala omupiira nze lwayita okusala omupiira kakati omupiira nembanga netizanyirako okusinga mu junior naye ataawo bulungi nnyo ndowooza olw'okubana byona wansinga siriimu nnyo naye wabula mu junior school mu mizannyo obuzannyo awamu n'okudduka emisinde nanyumirwa nnyo bingi. Ako kalwingiko nga okayisa ku kkono nja kakwata okayisa ku ddyo nja kakwata kwegera emikono gyombi nga gigendera bulungi. Lwingi omukono ogwa kkono n'omukono ogwa ddyo nga nkakwata kalwingi ennaku zino simanyi nga bakyabuzanya naye nga twakayitanga kalwingi oba Florence Nasozi Mukasa ne mukyala Mayanja Robina ne Sister Edith Jeswa programu eno mukwemuli nga mwali babasi balungi nammwe olulimi lwoyogera awo balutegeera era bane bwobayo n'omulimu ogwa badifiri naye atenda mu primary Katemba yalimu jangwawo oba kyali kyakuna ne bannonda nzanye ekifo kya Derira naye nga ebyafaayo bya Derira sibyagala kati kyenakolanga ennaku ezimu nenziweta endikuboala ngende kusoma mukyaliwali kimubuliddeko ekyo ati kwekizeze kati ennaku ezimu nga nvaayo eka naye nga saagala genda mu kalaasi bajja kuŋŋanga okuzannyanga Derira naye era taaki balaba mbivuddeko ebyokubiweta ekigubo kati tugenda kuzannya omuzannyo n'engoma netuzannya ebinyuma nnyo era mu ssomero eyo okuva mu primary ffe twafuna omukisa okuba nti tukola ebya crafts nga tusobola okuluka ebibo mikeeka engatto n'okutunga kwennyini okuva mpiisiri nga tutunga nze era kati ntunuulira abayiga okutunga nembasaasira ng'ebitogi bigudde eno ebirala bigudde eno n'omutunuulira nga tomumala ewunya naye nga twayiga okutunga mu ngeri nnungi era nga mu kutunga kwaffe tutunga ng'ekyalaani ngamutunga ng'ekyalaani era ne bw'oyagala kukubira ekiraka ekitali kizibu nnyo nkikubira nenkola bulungi ng'ekyalaani amiina kati bwe twatuuka mu joni era twasangayo omukisa ogw'okukozesa ekyalaani nakyo nekigezaako bwetyo ebigambo biba biwanvu tusalako bisale mu juniya okuyimba kwaliyo era nga kwaya mwindi naye wabula kwaya masita omu yatugamba nga okwasama ennyo kati nga akamwe ayagala oba nti oteekayo engalo zo zino 4 oba 5 nga yali mukambwe oyo kati lumu neneesaasira munakuba akalereke mutwe newunyo sobisobi kunkuba ebakuba nembanga abo bakwaya masters
bakuba naye kwala kati ebyadde oli mulokole ebyabalokole bwoteefuga oyinza okuva mwoyo kyoyinge engeri kakati mukyala musumba oyogedde ku derira ekibuuzo kino kigenda erimu mu babiri derira olwo bwebwogera kulinnya derira likanga abantu naye bayibuli ena weyogerera nti derira ono yagendako ku streets nga bwe tusanga bano abawala ababeera ku speak hotel ne ku miryango gy'amaduuka abantu ne bamukyawo ekyo oba yalya buli mu lukwe Samson ani asoose okukiddamu sirowooza kwegane bwaba obanga teyagenda ku street obanga kubanga bamalaaya b'ebiro ebyo ayitibwa malaaya derira mu bayibuli bayambalanga mu ngeri yanjawulo kale nga olaba bulabi engeri gyayambaddemu notegera nti omumalaaya kubanga omuzanyo bwaba nyusi era nga nakati bamalaaya bwaba nyusa n'ebiro ebyo nga kisobola okutegeera kubanga erinnya derira likanga n'erya agali naye kati bw'otunulira agali agali si yagenda wa Ibulayimu kugamba nti mbeere mukyalawo waliwo eyamugamba nti genda obeere ne naye abantu bakyawa agali bakyawa derira mukyala musumba tuwulire positioni yokutuuso ku bantu aba babiri anti agali asinga kutegeerwa ng'eyayingirira Saara bwolaba ebyawandiika olaba nga si ye yayingirira Saara ye yagamba agali naye ate bwe yatuuka mu mbeera eyo ate alinga awabiza n'endagaano ya Katonda ne Ibulayimu ne Saara n'awaganyala n'atandika okujooga n'akikinala ku mukama we ku mugole we olwokuba afunye ezzadde akati embeera ezo era zitusanga ne mu b'ennaku zino era gali tutera nnyo omugoba mu maka. Amina. Oli ku Silo TV stroke Google TV era nga programu eno we batuusibwako obuweereza bwa Makerere Full Gospel Church. Mwanjuzi wa programu eno abakatwegattako tugiyita erinnya byobadde tomanyi mubugudde since 1960s. Bwe tulabira ab'emikwano ne batubuulira ebyafaayo basooka okutubuulira ku bulamu bwabwe obwo nga tebannaba kujja mu bugudde n'oluvannyuma ne tugenda mu kitoobero kyabyobadde tomanyi mu bugudde bendi nabo wano akawungezi kaleero ye musoma waffe omulungi ennyo Jotham Basil Mutebi abadde batannabakulu abakateekako puroguramu atugulidde erinnya eddala erya Basil wakatyawo ne mukyala we omulungi ennyo Robinsa Mutebi ate nga naye musumba mu kanisa jajja okutubuulira jajja okutubuulira musumba Jotham Mutebi obulamu bwo bwe tuyita social life mu dakiika nga 23 nga tunaba kujja eri Kristo obuwumbawumba otya bwali butya? Obulamu tebuyinza kuba bulungi nga tolina Kristo. Kwegamba abalala ne bakulabanga omulungi naye muli munda oba olumwa nnyo kale nga kubanga okusooka nali manyi nti eggulu gyeriri namanya nti nakula manyi nti eggulu gyeriri nemanya nti negeera gyeri kubanga taata wange yasooka kubeera
wa Church of Uganda bayasomesebwa Protestant namanya Bayibuli kakati naffe yatusomeranga Bayibuli eka era tewaliwo kiseera nga ntegeera kyenabuusabuusa nti waliwo Katonda. Nze nakimanya nti Katonda gyali geyeena gyeri n'eggulu gyeriri. Naye oyogera ku ggulu tugenda okuzaalibwa ng'eggulu tuliraba balina kulikutegeeza nti gyeriri ng'oliraba. Namanya nti waliwo eryenjawulo. Waliwo eryenjawulo. Omuntu lyogendamu nga ovudde mu bulamu buno. Tunula mu kamera eyo obategeeza eggulu eryo. Nakimanya nti waliwo eggulu eryenjawulo ng'ovudde mu bulamu buno. Kubanga bwe nteeka negenda ne mu ssomero gye nasomeranga erya Church of Uganda ery'emigombe eyo niwabona eryali lya private naye nga omutandisi waayo muntu munaddiini nnyo bamuyitanga Yoweri Kateregga. Yali musajja munaddiini nnyo yali nga awulira muli n'okuyitibwa ogenda okusoma obwawule naye omukisa wagwali mulungi oba mubi simanyi n'agenda alonda ssente nga ziwera n'atalika kulimapa. Kale sera yalinze kakati ebiri ebyokusoma n'abivako naye nga omwoyo gw'eddiini n'agusigaza era n'atandika essomero eryo era nga bwekigera mu ssomero eryo simanyi nti lyaliko enjawulo n'amalala aga Church of Uganda kubanga twasomeranga ddala tutyo nemmanya nga batusomesa ekigambo kya Katonda. Ndowooza buli lunaku oba twabanga ne devotion ndowooza nga tetunagenda mu bibiina birala. Naye ng'owunzika ku bulamu obutalina Kristo obuwuziseeko otya? Gamba bunyiga nnyo oba oweebuuka nnyo kubanga owulira muli ebbanja eritasasulikika oyagala ekibi kikuluma oli mulwadde wa kibi ate nga tewali kiyinza kukiwonya n'osaba essaala nga tekijjamu n'okola otya n'ogenda mu kereziya tekivaamu n'ogezaako okwekweka nakyo nga tekivaamu ng'olinga kugenda akayembe gasejjembe nga linyirira bulungi nnyo n'olinoka bulungi n'amaddu mangi naye ogenda okulusalamu nga vundu. Mukyala Musumba agali kitalo. Mukyala Musumba obulamu social life nga bwe tonnaba kujja eri Kristo bwali butya? Obulamu obwo njogera oba ntya nafuna omukisa twejaajamya okijjeeyo notejaajamya kati neekula nga nzisaamu ekitiibwa maama era nga simuddamu naye nembanga n'okunyigirizibwa mu bulamu okulwala lwange. Kati maama wange nga tatya Katonda era nga bw'agira yayagala bunzikire mu byansi naye ate nze nesibyagala era nga nkyali muto nzijukira yalina omwana gwe yazaala nga mulwadde nnyo naye nze mukubaawo bantukungana biki nze najjangayo enjatula yange enkadde nenyimba nga nyimba bwomu enyimba okutuusa enewe sitori mpanvu lwamupaga nafa naye nzijukira lumu ku luyingirizibwa kulwadde nategeera nti omanye bebayisemu n'okuŋŋaana tugenda twasibireyo kuzimba sabo
nesabuliyingiddemu life without Christ. Kati kuolwo lwe mulizimbye lwe mujja kusulamu muyimba naye bwe twayingira ne tuyimba ng'amateeka gali nti kuba nnyo mu ngalo yimba nnyo Sitaani atukopa oba mukopi alimanyi kuba nnyo mu ngalo yimba nnyo yimbira Yesu lwe lulimi lwelumu naye lwe gye luli lwaliyo nakati gye luli lwakubanga tetuliyo yes naye gye luli yimba nnyo kuba mu ngalo teweesigama teweekyusa tokoleeza ttaala tewaali taala kyekyoto nga kyaka nnyo ate mpulira nti babeera mu kizikiza ekyoto kyebayo nti kokoleeza akabiri tibe kati olwipa taali tomanye dde luvudde owange ndoza tebifaanana kaakati nembikuwa nembitamwa naye nga ndi muli munda nembirekerawo byonna okubikola nentuula nembatunuulira nebayimba ngamba singa ekisenge kino si kibisi singa ngenda walene nesigamu nembikola naye kati omuzimu oba muzimu gwegwajja kusenga kugenda kulamusa buli omu gumuwandira amazzi nze nensigalayo senkulu namubuuza ti ate oyo tatwagala atutya agogenda yemba agogera bwe gatyo bali muzimu balinamu engeri gye babyawulamu oba mukasa tulikuddeko ero lyatukuzibwa waliwo nnoze kenaleseyo mu social life ninga yagenze ate mu spiritual ate social tukyali life before Christ nze bwe nkulakulamu ewaffe nga ffe tufumba wolo ate omanyi omulembe gwaffe wala gyelinga kyakkirizibwa kufumbibwa naye nga tumufumbira eyo siwe mweruka ekabulengwa wano bafumba olusozi kabulengwa olusozi kabulengwa lwe lusozi mu myaka gy'enkaaga olwakabyanga gavumenti ezaaliwo mu biseera ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'omuntu bw'avuga Volkswagen ng'ataddemu walagi n'addukira ku lusozi olwo tomwetantala kumulumbayo. Lusozi Kabulengwa ndukwase nga nsinziira ku mutala oguyitibwa Bujuuko Kigoma, naye kaakati ensi ekyuse nnyo, si lwe lusozi Kabulengwa awafumbirwanga walagi omungi ennyo, era gavumenti netuuka n'omuwera mu myaka gy'enkaaga nga twalinanga poliisi yalinanga emmotoka eyitibwa ttenda, ng'era ttenda bw'ejja awakaana mu Luganda ne bagituuma erinnya Bakuntumye. Olwo nozizza omusango ogw'okufumba walagi. Naye walagi oyo yavugibwanga mu bumotoka obutono obwa Volkswagen ekikere obwayiribwanga emisinde ne bukaabya poliisi ya Uganda eyaliwo mu biseera ebyo, olw'okuba bo bwalinga butono, ate nga bo bavuga zino emmotoka zigaggadde Zephyr, Zodiac ez'omu kiseera ekyo nazo zaddukanga nnyo, naye nga tesobola kuyita mu kakubo katono, naye nga Volkswagen esobola okuyitawo. Olwo lwe lusozi Kabulengwa. Nga walingawo akamotoka gano akanene aka poliisi bagayitanga Kattenda, Bakuntumye. Bakuntumye wagira Bakuntumye nehamba nga zo zikunkwasa za walagi genda maaso musolo. Era munange bwe babanga bakwatira walagi olw'egi nga nange maze okujja kuno ku kibuga era nga tuzitunuulira Kabulengwa
nga bwoyisolera kabulengwa wali factory namuyisizanga eri mukyalo Mukyalo. kyali mutono okubanga si wange wabula nga wataata oba wa muganda wange Nkyabangu. n'okufumba nga bayinza okundeka oba nfumba nabo kafa tufumba walagi wera iyo nywako awera nyabo kubanga nga tulina wasigala oli bwalingawo obukopo bwa wino nga waliwo bannaffe abaagala walabi mu ssomero nga tubateeramu tubatwalirako eyo mu ssomero anti bwobagamba ntitufumba walagi eka tebakikkiriza kubanga walagi gavumenti tamukkiriza naye bwobagamba nti fe tumufumba empeera tonalina nti jesu gyebaleseeko mulabe nti ngaoteekako mu kacupa ka bwino mutwalira nga banywako kale nga tafumbaganya walagi bayisama mu Buganda ate nga n'ebirunyi bitunyumira okukamala nga bibanyumira lero nalina mukulu wange olinga takubangalagi nga yali oyo babiro byafaayo nga bamuyita enerikomire olinga takubangala bine bakuba nga yererula era nga amanyiddwa mu muluka gwonna okuyisaawo ng'omukubi w'engalabi er'omuyimbi kakali birimu ebyengeri ebyo by'abantu ebirimu obunyumu byo nga bitono naye nga wabeerawo okwalinyimbe wabeerawo obusiki bw'embaga kati ebyo byonna byonna abigendako kakati naffe ku bimu abato nga tugenda tunyumirwa nga munyumirwa leero embaga nga situnyumira ate nga waliwo ate nga ziba zakiro zakiro nga tuwabeera balingayo nebbaala nga bagiyita ya mwami oyo so waliwo ojjukira omwami ono eya twasigalako sono ye naawe nayekamanyekyaggweyo kakati yalina bbaala kakati ate mukulu wange oliye nga wafujjo nnyo nga bwanywa ku mulimu akola effujjo kakati bumu ngaatutwala mu bbaala eyo tuba tuli omwo nga afuluma eweero ng'olwo oba yali yatunze emmwanyi oba yali yatunze matooke kati mu biro ebyo ng'omuntu bw'aba n'essente ez'empapula nga bagiyita bbuubu kakati nafuluma eweero nagulawo nagula yamenya limenye nefujjo kakati nga muno mubbaala mwemuli akataala tuna kumeba ezitudde yafuluma ebweru naffe ffenna nabali mubbaala netwekanga tutunula mu dirisa tulaba ani akoze ekyo ngetugekikolamu omutwe nga famiye omukanda wange nga ajeyo abala nti kubanga ebweru eriyo enzikiza naye nga muno mubbaala memuli akatala kati ekimugomanyeseza abala embuukuye mukama bulungi kati no eyo obudde bwe bwakya ene gwafuira nse tegwafuira gwambuuzaako naye tegwafuira naye nkeera bwe twali nojja tukola emmere nengamba gwendayo oyogera ku muzimu yes tegwafuira mazzi waliwo statement ebi gye nakola gye nasazaamu kuganagani bwe birinuma ndikomamu naye tegenda kulokoka kakati awo mukyala musumba maliza akasitatimenti kubanga twagala okusiibula mikwano gyaffe bano abali ku tv ya Siro tv abali ku Siro tv twagala okukomawo n'ekitundu obulamu obujja mu Kristo Yesu nga tutambula oyo badde tumanyi malirizaawo kati bwe namulabako ngati ate bwoyo naye azze ngenda kulokoka ekyo netuvaayo
ddala ne muvaayo netuvaayo egyo emikolo negigwa yes netuvaayo ne muvaayo mpozi n'ekirala era emikolo gino egy'okuziika nze nga sinyumirwa abantu baddawo ne bakuba emirango egy'amaanyi n'okusala n'okumwa omutwe n'okuba nti oba otadde ekifuba maze ng'ekko bannamwandu nalabako eyali siba naye kwegamba nti babangula bamulekwa ne bannamwandu babangula naze ebyo muli sibyagala ne maama yadde yagendanga nange mukwabya ennyimbi nga sinyumirwa kulya mmere yaayo nga sijagala amayembe ngasanga namuŋŋoona kakati awe namuŋŋoona waliwo abatagamanyi waliwo ekijja kyajjajjange ye Katanyoleka kakati Katanyoleka oyo era ng'erinnya bwoliwulira yalina ejjembe eregeregezo nga balita Katanyoleka ejjembe mweligirira kakati baliwanga mwebaliwanga bagawanga nogawanga bagawanga mumayembe oba eryenkula obulamu butalina Kristo nga bulina bintu bingi kakati nga balina mwebabizingazinga ebintu ebyo nga biteekawo mu kijja wennyini mu kijja ekyabafu era nga bateekayo okukubigali naye kakati nze ekiraba ababolugano kubanga bo bebaali bavunanyizibwa bwekyogwa ekyo balyanga ne basamirirawo era ngaokusamira nga basamirira mu nyumba yaffe nga basamira alaba ebikulu nerijja kugwejerindabe nebeeraguza waliwo omugwe bagamba nti ali bamugagga ekyo kyebisikiramu ennyo naye nga yakagoola oluvannyuma omulaba oluvannyuma yakagoola namulaba kakati naye nekira kyenzibikira kekalobooza ayogeza nga wulira nobuulizi nambi nefembe kuba biri ejjembe twakubanga byalingawo nga tulina akisesi okutuukawo naye kyetwewunya omu ku bazukulu abazukulamu mu nyumba omwo ab'omu nyumba omwo nakula nabo baali balugamu baali bangamu kakati omu kubonga n'agenza bba mu bigali omwo sente ye nazepulizisa byanga ngaye nazijjemu nakola ebibye fenna abatya netwewuunya nti ayinza ki okuddamu ayinza okuva mu bigali obulamu obutaliiko Kristo ebyo abantu bebalaba naye osobola okubinyumyako nga obujulizi kubanga Katonda akyusa bannaffe abatulaba ku Siro TV eno ye Siro TV gwe eyakatwegattako era osanze tumaliriza ekitundu kyaffe ekisoose mu puroguramu eno byobadde tomanyi mugobudde since 1960 twagala okusiibula abadde batulaba mu kitundu kino ekisoose nga tujja kukomawo sande eddako mu kiseera kyekimu nga tulina omusumba Jotham Mutebi ne maama waffe era omusumba Lovins Mutebi batutwale mu bulamu
ate obwo obulina kristo olunaku lwe bakkiriza yesu kristo buli omu era yensonga lwaki tetwagadde kubawula nga puroguramu endala bwe zibeera nayawula omukyala namubuuza bibyeno njagala babeere babiri kubanga puroguramu eno eri wakati wa manvuuli eyitibwa byobadde tomanyi mugugudde since 1960s nga ebatuusibwako ekkanisa ey'enjiri enzijuvu Makerere Full Gospel Church okuyita mu Siro Bwogudde TV ate nga omwanjuzi waayo nze Sunday Yusuf Mukasa. Twagala tubasiibule era n'okwebaza Musumba Mutebi ne Mukyala Mutebi abatukyazizza akawungezi ka leero nga tubagamba nti katuddingane nate Sunday ejja kiseera kyekimu era mu budde bwebumu mwebalinga Musumba okutyaza sibwingamba kututyaza oba otyazizza ekkanisa yonna ey'Amakerere Full Gospel Church. Mukama abawe nnyo omukisa bannange. Amiina. Shiro TV Mukama agiwe omukisa. Amiina. Bugudde TV Mukama agiwe omukisa. Amiina. Era ne bonna be Makerere. Amiina. Tukomawo n'obulamu bwo nga okkiriza Yesu Kristo. Amiina. Mukyala Musumba Mukama akuwe nnyo omukisa. neyazize sebo nawe amutuulire. Amiina. ne bonna abatuwuliriza abatulaba Mukama abawe nnyo omukisa. Amiina. Ebigambo bino bye tugabanya bibeere bya mukisa. Amiina. okujja ku ddala ogenda ku ddala eddala. Mukama yeebazibwe. Musule bulungi. Mwera.